الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشر للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوات في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. asinzi bw'ebbanga lyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe nannyini kutugabirira, oyo akyatulese mu nsi nga tuli balamu. Allah bajja embulamu obwensi bangi, wadde n'abakyaliwo era tuli bangi. Allah okuleka mu nsi ng'oli mulamu nkibajjukiza bulijjo, nga nange nkyajjukiza. Oba olina chance nnene ey'okukola emirimu emirungi n'oyongera kujja naayo, kubanga omufu takola. Era olina omukisa ogwenenya amazambi, Allah n'akusonyiwa omuliro, kubanga omufu tayogera. Chance y'emirundi ebiri yeetaaga okwegendereza n'okukozesa ng'akachansi kakyaliwo. Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza bbanga lyonna, ate era nga tumusaba okusaasana emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyatuleetera obusiraamu bwe tulimu n'abutusomesa mpola n'obwegendereza, n'agumiikiriza ebizibu ebya bulimu mpaka eddiini eno netutuukako nga bwe tuli wano. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okusaasana emirembe gye ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ku bonna abanaatambulira emabega we okutuusa Allah waffe lwalijjawo ensi eno. Ayatu ziri bbiri ze njagala tutaggimu ekyokuyiga biidhnihi ta'ala. Allah waffe yatugamba nti innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim. Muayyim yagamba nti innahum la yarjuna hisaba wa kadhabu biayatina kidhaba. Allah anyumya ku bantu nga ffe, ng'alaga nti bannammwe emabega innahum kanu la yarjuna hisaba, bwe baali mu nsi nga mmwe nga batambula nga tebasuubira nti n'enkya waliyo okubalibwa. wakadhabu biayatina, nga bazanyira amateeka ga Allah, balimbisa amateeka ge nga bwe baagala, olulimbiso olususse. Muayyemu agambye nti innahum kanu qabla dhalika mutrafin, balina ebyobugagga bo nga balya bulamu banyumirwa. wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim, nga beekuza beekuluntaza banyumirwa bakyakala n'ebirala.
kifaananyi ekyo njagala okijjeyo eri okyeteekeko olwaleero. Olwaleero Facebook kuliko ebintu ebiriko ebitambula ng'ensi eraga nti eweddemu ensonyi. Abantu bali bwereere, abantu bawemulirako, abantu balagako ebifaananyi byolaba nga byesitaza, naye ng'ate eyo social media eri nsi yonna. Bonna agenda ku TikTok bawemulirako, beeyambudde, bakola bye baagala. Bonna agenda ku YouTube, firimu z'obusegu gye buli n'ebirala bwe bityo. Kati Allah yaleeta Kulaane nga enyumya ebyemabega ebyaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kuleeta bantu. Kulaane n'enyumya ebyo ebyaliwo nga bannabbi batumiddwa. Kulaane n'enyumya ebyaliwo nga bannabbi bavuddewo, era n'enyumya n'ebyo ebiribaawo nga Allah tannaleeta nkomerero, oba n'enyumya ebiribaawo ng'enkomero emaze okubaawo. Kati kitabo kyakujjamu nnyo mateeka na nsonga za kwetegereza. Embeera gye mulaba etambula mu nsi ey'obwonoonefu n'abantu okulowooza nti bo baamala. Allah yagamba nti innahum kaanu qabla dhalika mutrafin. Abantu abo olubereberye emabega bannammwe abo bembanyumiza baali mu bulamu bwa kunyumirwa nga ssente nnyingi. Muve ku zino ze mulaba Basiraamu. Abantu aboogerwako balina ssente, balina ebyobugagga ebitagambika. Oyo Kaaruuna ayogerwako yalina amasitoowa mangi, nga bw'aba alina kyanaakunoonyeza mu sitoowa yeemu ayinza okutwala ennaku eziri mu nnya ng'anoonya bisumuluzo ebinaakuwa ekyo ky'oyagala mu sitoowa emu. Era n'akuwa amawulire nti ebisulo byabuze, erinda wiiki ejja bamala obbifuna. Olwaleero gwe tolina na sitoowa ziwera 9 weba kusaba maali nga tomanyiiwo. Allah agambye nti innahum kaanu qabla dhalika mutrafin. Abali b'obulamu baaliyo. Ne wa kaanu yusirruuna ala alhinfi alazim. Buli kinene gwe kyowulira kyewandirowoozezzaako baakiina, naye ate mmwe temwabasangawo. Allah agambye nti innahum kaanu la yarjuna hisaaba. Waliwo bannammwe emabega baabanyumiza, bo baali tebamanyi nti n'okubala oba okubalibwa gye kuli. Waliwo omusajja ayogerwako mu sura eyitibwa Qiyam, la uqsim biyawmi alqiyam. Eyo essula eyogerwako ng'essula y'olunaku lw'enkomerero, era yaweebwa erinnya Suratul Qiyam olw'ensonga yatandika ne statementi ng'ekunyumiza nkomerero era kwe yamalira. Allah yatandika agamba nti la uqsim biyawmi alqiyam. Nze Allah wammwe siyinza butabalayirira lunaku lwa nkomerero, era siyinza butabalayirira lunaku lwe ŋŋenda kuzingako bintu bya wano. Bwe yali amaliriza essuula eyo, Allah yasembyayo okufa. Yagamba nti alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta, ng'amaliriza essuula eyo. Ega tosobola kutuulaawo n'ogeraageranya n'oteeka ku minzaani ggwe ebibiri n'olaba enjawulo y'omuntu afudde n'omuntu atambula. Gwe bw'obeerawo ng'otambula mu nsi tosobola kulaba njawulo nkizo eri wakati wa muntu mufu n'omuntu nga mulamu. Nkizo togiraba. Era gwe okakasa bw'ojja ku mbaga oba ku mukolo, byemukke okyamulaba, Sebaano okyamulaba, Katolobwamu okyamulaba, Mulwana okyamulaba. Naye nga babadde ba mu Uganda ebbanga ttono,
mu statement emu Allah yakizza mu sura eyitibwa Fatiri tandika aya ya 19 Allah yatandika na bibuuzo lumu yabuuza nti hal yastawi al ahya wal amwat gwe bw'otambula mu nsi eyo gy'oyita gy'olaba limbo n'abantu abeera ku mbaga olaba nga abalamu n'abafu bagwa ddulo oyinza okujja ku limbo we baaziika nnyoko oba bwe baaziika omuntu gw'otayagala n'ojjayo obwerere n'okojobera entaana n'owegendera era osobola okukwata kibooko n'odda ku mayiti n'ogikuba kibooko nga bw'oyagala naye ebyo tosobola bikola mufu Allah kwe kubuuza nti hal yastawi al ahya wal amwat gwe bw'otambula mu nsi n'otunuulira omuntu afudde gwe bakaabira n'omuntu omulamu ali atambula olaba nga benkananka teri nkizo teri njawulo kati Allah aleeta soyitibwa qiyamu yaleetamu statement y'omusajja giwulire musajja yeekuluntaza ngera bwe mwewulira amaanyi n'agamba abaana bange bwenfa Katonda ono nga bw'ategese omuliro mwagenda otwokyera nze tagenda kundaba munkwate mufune enku mu njokye mukwate evvuuli erivudde mu mayiti yange munoonye amazzi gano agatambula muyiweko ettaka evvu ligende kale batenda Katonda aligoba alinoonye Allah yamwaluka n'amugamba nti ayahsabu al insanu allan najma idama omuntu bw'atambula mu nsi takirowoozanga nako nti ngenda kuddawo nkuŋŋaanya amagumba n'ennyama y'abantu mbazzeewo nga bwe baali eyo ansa y'ekyo nnyangu omuntu bw'ogenda ku Google oba ku ssimu okwo n'ogenda mu kampuni ya Be Forward eri Japan ng'oyagala kulamuza Primo ne bakubuuza nti Primo mwaka ki n'ogubagamba omusajja oyo bw'aweereza Primo okuva e Japan n'ejja wano emukono n'ogigula Primo eyo enkya bw'efuna accident n'eggwawo bw'oddayo ku mukutu n'omunoonyako ng'oyagala emmotoka bw'eti agikuwa lwaki agikuwadde anti akatiba akagifulumya akayina gw'oyogera mwaka kati Allah tasobola kukola ate muntu ate ne yeerabira bwe yamukolera kyakubuuza nti ayahsabu al insanu allan najma idama mu abantu abatambula temukimanyiiko nti ngenda kuzzaawo amagumba abantu nga bwe baali mbazzeewo ayahsabu al insanu an yutraka suda omuntu yali alowooza ngenda mumukola muteeke mu nsi akola byayagala talina mateeka gamufuga nti gwe baakuleetanga wano olina kukola buli kyoteekwa okukola nga n'embwa embizzi enkoko emanyi weekoma era ebyo bye mulaba enkoko ekola n'embwa byebyo Allah bye yagigamba okukola naye ate mmwe mususse we muteekwa okukoma olwo yali ayanukula oli omwonoonefu kimuve mu bwongo nti Allah ajja kuzzaawo abantu njagala muzuuke mukitegeere oba oli musajja mukulu oba oli mukulembeze oba oyinamu akasente oba toyina wano tugenda kuvaawo kubanga ne jjajjaawo azaala jjajjaawo omuva kitaawo gwe tomanyi obaamuziika ne bw'oba ogenze obaamuteeka essembabule n'owogganira ku ntaana ye tasobola kuwulira awo waali kyakola tokimanyi we tugenda kati Allah kwe kuleeta aya 2 ng'akulabula akubbirako nti innahum kaanu la yarjuuna hisaaba bannammwe beekola ebintu bingi mu nsi muno emabega nga tebakimanyi nako nti bagenda kujjamba bale lumu yagamba nti wakaanu yusirruuna ala alhinthi alazim waliwo tebemanyumiza emabega beekola ebintu byo nga byakulya bulamu keera ku makya kola puroguramu nti ennaku z'omwezi nga 22 tuli ku nnyanja emukono buli omu ajjeyo n'ekyana nga kyambadde bulungi bannanga alina mu ssente atuleetera omwenge ne mugenda ku nnyanja okulya obulamu ebyo bye mukola Allah byabagamba nti bannammwe baabikola
naye tebamuwangula. Kati njagala ekifaananyi ekyo kyeyambaza okyeteekemu, weebuuza nti nze nnyina ki ekyenkizo ku bantu abo. Allah yanyumya mu sura eyitibwa Alaqi, gye mwakazako sura y'ekinyama, egamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah yagamba nti kalla innal insana la yatgha. Allah agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, neka kyaddaaki Muhammadi, omuntu gwe natonda nga mujja mu mbeera esinga okuba ennyomoofu ey'owansi, muntu akyuse, yeewagudde, asusse we namukomya, akola by'ayagala. Kwe kuleeta kalla. Allah teyeekanga era teyeewuunya, wabula akakasa omubaka kyakumanyiimu ggwe nga nkyaddaaki kituukiridde. Innal insana la yatgha, yeewagudde, amaze ne yeewaggula. Ani yeewaggula? Eyatondwa mu mazzi. Waliko ekiseera nga toyambala mpale okujjabanga bw'oyagala, najja nga akwambaza ensonyi. Naye mu kwewaggula okwo, okwemanya n'okwewulya, yakuwa n'ensonga ezireetera ekyo. Lwaki abantu batuuka ne beewaggula ne batuuka awo? Yagamba nti arraahu staghna. Bw'akutte mu nsawo ng'awuliramu akasente, alowooza nti ensi ewedde, avuma nga bw'ayagala, akakkanya nga bw'ayagala, ayingira bukya, alya by'ayagala. Arraahu staghna, bwe muwadde ku mutaka w'essente akyuse. Naye lwaki mu statement eyo y'okwebuuzaako gwali ekigambo kalla, kyaddaaki? Ayina emabega gye yava ng'alaga gy'ova nga wantu wanyomoofu, nga tosaana kukola ekyo. Luyaga nti alladhi khalaqaka fasawwaaka faqadaraka, nze yakutonda Allah wo, nenkwenkanyankanya toyina wantu wakuluma, nenkuteekako ebiyungo byange nembiteeka we bijja. Kubanga oli mu baana banna toyina mwana ayina mukono kabina, gwe mu baganda bo toyina muntu ayina ku mukono nga guli kabina, toyinaayo mwana wa muganda gw'omanya alina liiso ku mutwe. Wabula ffenna entonda yaffe eri complete, era teri complaini, muntu gya complaininga nti Allah wandibadde okutwa okumu okunteera ku mugongo, wabula n'amatu we gali mwakkiriza nti weewo. Naga nti wama qadarullah haqqa qadrihi, lwaki temuntegeera? Lwaki temunteeka mu levo mwe nteeka okujja? Nga nze nsobola okulagira ne mugaana, saate muntu munna asobola okulagira n'okola. Gwe tulaba ab'amasabo, omuddu najja mu ssabo n'empisa ezitagambika, nakwata ekigatto n'akijjamu nga kinene kizibu, ne kimuwa n'obudde okusumulula obuwuzi n'akiteeka awo, n'akwata essimu n'agiswikinga off, n'aweta ku kitwe kubanga akasisira mw'ogenda kampi, n'oweta ekitwe n'ofukamira, n'otuula wali embugo n'ogamba jjajja nze agisula, badde nze bankeberemu nnyina webinnuma. Naye ate ojja mu lunaku olwokutaano ng'ozze kwogeraganya n'oyo nannyini ggulu, oyogere ensonga zo ng'essimu kweri, nga n'ennyambala gy'oyambadde teweesa kitiibwa, nga naawe kennyini ng'oyimiridde okusaala ennyimiro tewamaanyi. Naye nga gye wabadde ekiro ng'ogenza okulaba jjajja, wabadde oyambadde ennyambala nga n'okutyotya nnyo. Naga nti wala takhaafuuhum fakhaafuni,
mu nsi muno totyanga kitonde kinno mutyenze bwobanga walagidde fala tut'uhuma tobagondera nze mutuufu wagoberera alina oda zazaawe mu Qur'ani nnyingi mutunaga sijja kikola ate omuntu n'alagira nemukola gwe tojjukira statement yaliwo mu covid mukulembeze w'eggwanga yatukwata offside twali awo ku mawulire g'emu n'abagamba siddamu kulaba muntu atambula okumala ennaku 15 wadde wa boda naye nti wa boda mukkiriza okutambula nga talinaako muntu maduuka mugasibe abaddu tebaddamu kufuluma Allah yaleeta aya ziri bbiri zimaze mu Qur'ani emyaka 1448 yagamba nti waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha okuva na leero nze yabatonda saagala kuddamu kulaba muntu atambula nga yishewedde mubere mayumba obudde bw'obukya mugende mukole naye abaddu baagaana mutambula nga buzibye obudde ne bukya mutunaga nze nja kukirabinga buli kirabu eri mu mukono bw'aba bamutenda mu ggulu ojja nkwate temuzunga owo mu ggulu alagidde baganye pulezidenti wa Uganda n'alagira kyego nkikola day and then afaman yakhluqu kaman la yakhluqu suratu Kahfi gwe bw'oteeka Allah ku minzaani kale bw'oti n'oleeta n'ekitonde ekiri mu nsi ky'owulira nti kirina amaanyi olaba nga benkanankana n'aleeta ekyokubiri ma ashahadtuhum ebyo ebitonde bye muwa ekitiibwa bye mutya sirabangako kitonde nze Allah wammwe khalqa samawati walal ardi kitonze eggulu wadde ensi wala khalqa anfusihim wadde ye yennyini okwetonda owazzeewo omwana we ng'afudde ne wama kuntum muttakhidhina mudhillina aduda mbewunya okuddira abajega abanafu bannammwe ne mubatya okusinga nze nga ye bw'alagira okola nze nendegera n'ogaana nze akutta lumu n'aleeta aya eyokubiri yaga nti afaman yahdi ila lhaqa haqa yutaba mwe temulabanga nze Allah wammwe awaniridde eggulu nze mutuufu wa kuwabudde era nze mutuufu wa kugoberera amma la yahiddi illa ayuhuda kale mugoberere ebitonde ebiri mu nsi nabyo nze mbiruŋŋamya ate nze mbiraga ekyokukola Allah subhanahu wa ta'ala yagala kubajjamu malala bintu byemulaba bino abantu bye beeyisaamu abantu bye beekola si byakati akugambye innahum kaanu qabla dhalika mutrafin bannammwe emabega baali beeyagala si bipya ayatu za Qur'ani zigenda okujja ziba zirina abantu kwe zisimbye gwe bakubbirako bubbizi toyina kyolina eki oba oyagala wuliriza otayagala bereke Allah yajjayo ennyambala y'omukazi nga tamusaba wabula akulireetingira byemabega kubanga yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti ya ayyuha nabi eyo ya harufu nida nyukuta yakuyita kowoola owange Muhammadi nabbi wange qul li azwajik gende wakoŋŋambire bakazi bo wa banatika n'abaana baabo obuwala olwekyo bayita fataatu ne bana ne jariya oba binta ako nemannya tugayita baana bawala oba bitendo byabwe ne banaatu kyebayita banaatu ye mwana ow'obuwala ng'atanza okufuna ensonyi nga tasobola kunaabira mu lujjudde tasobola kujja mu nnika ng'ayimiridde awo ye mwana taza okufuna ku nsonyi kati Allah agamba Muhammad agende agambe bakazi b'ewaka agambe n'abaana abatandise okukulaakulana bafunye ku nsonyi ezo gurupu aleese bbiri
naye yokusatu yagamba wa nisa'il mu'minin na buli mukyala wa mukkiriza bw'obanga oli mwononefu aya tekwatako era bw'oba oli malaaya aya tekwatako yagamba nti wa nisa'il mu'minin n'abakyala baaba abatya Allah olwo alagira abakyala b'omubaka alagira abaana ab'obuwala alagira abaana b'abasiraamu abo abasuubira nti bagendagenda wa Allah n'abagamba nti yudinin kiba mu kigambo ddana basembeze bafuneyo olugoye olunene lubike engoye zaabwe ezibadde zisooka ku mubiri omuli sikaati omuli peti omuli shariya omuli biki zonna engoye z'omanye zisooka ku mubiri ez'omunda bafuneyo olugoye nga lunene balusembeze lumbikkire engoye ezo dhalika adina awo wembagambye okwambala bafaanane wembaagala wembatuusizza nsonga ki erimu ayurafana nga bw'aba atambula bamwawula ku malaaya ng'omukazi bw'ajja mu kkubo bw'ati omanya nti oyo mukyala malaaya ono mutya Allah ono malaaya ono mutya Allah ayurafana basobole okubaawula okubaawula kwakugamba si kubawandikako mannya mama Saala mufumbo mama Ajala mufumbo mama Guuli mufumbo sikyakugambye okubaawula kumwawula ng'atambula osobola okumanya nti oyo malaaya ono mutya Allah era n'akuwa n'ensonga bwe gyereeta yagamba nti wala yu'dhayi naye bano abaagala okusiiya basaba ennamba banamulaba ajja mutya olw'ennyambala awo Allah waabwe we mbateekadde bwe yaleeta aya endala n'ayogera ku mukadde myaka 12 yaga nti allaati oyo gwenkunyumiza la yajiduuna nikaha tokyasobola muwoowa nga nawe oba kuyita omuwe $6,000 oba miliyoni oba olaba omukazi myaka 10 wakkuba wakubula si kaviiri kagenda mu denvi si mahipsi omugongo n'akamina Allah yabigatta si liiso lyaggwamu bwe gandibadde mannyo alina amalibu tokyalina mukadde kyakkubako naye Allah bwe yamuleeta yakugamba n'oyo mwagala mujiribaabu oyo akweka ki bw'akulaga akabino kyankalana era okukuuma ensaazi naye ayambala jiribaabu bw'aba Allah alemedde ku mukyala myaka 12 olwo watye mukyala w'emyaka 22 ayambala sikati najja okusaala ayambala shariya nga timuli nnika nga ze kusaala era owabboda amaze nti hajati wanyumye luno tasobola kwambala shariya eyo n'agitwala ewa kabaka wa Buganda nga timuli nnika tosobola gitwala wa mukulembeze wa ggwanga naye ojjira mu kasikaati nga nnika erabika ng'ozze kusaala mwekole byonna bye mukola naye Allah akulabula akugamba innahum kanu la yarjuna hisaba bannammwe mabega baabikolanga nga tebakimanyi nti ssaawa yonna ngenda babala eyo ayeka ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amaze emyaka egimeka nga ali mu ntaana yawangala emyaka 63 gwe njagala okwata emyaka 1446 oyawulako emyaka 63 kikyakolaawo kati mukole bye mwagala abantu bali ku mikutu egyo mu nsi muno nga abaddu boogera ebintu ogenda okunoonyereza nga muddu w'emukono omumanyi naye nga muddu ali okwo ali mu kuwemula muddu ali mu kuvuma gwe amagezi gakugamba gw'otandise omulimu ogwo baagukola dda era Allah n'akulabula kano kawulire ebigambo ebifuluma ku nnimi nga bikosa bannaffe n'ebyo ebifuluma ku nnimi nga bitendereza Allah n'ebikolwa ebikolwa min almafail
birikodingibwa era byakulagibwa ku lw'enkomerero. Bwe gubanga mulimo gukoleddwa mubiri nga gwe wagukola gwakumanya ne gukutuuyanya, beera mugumu gye guli. N'ekyo ekyayogerwa n'oba okyogerera ku mbaga baakiwulira. waman ya'mal mithqalan dharratin khayran yara. Okukola kwa mubiri koowa. Yenna yali akoze yakalimo konna ke kabenga kale katono naye nga dharra katono khayira tekalungi yara yakala jakalaba. Noye yakola akalimo nga kanene naye nga kabi naye jakala jakalaba owa kabenga katono. Kati ebigambo bimufulumya ku bannammwe ne bakuuza naye Sulo ino obukakafu nga mama sala mwenzi akatombulya mukazi oyo naawe gwe tumulabe ntunula naye njogera. Gwe mukazi n'ozunga wiki namba kubuuza oyina obujulizi nga malaaya ne bwoba toleese bujulizi oyo alabikirayo entambula eraga bwa malaaya. Ekyo kyoyogedde ku maama Saala ku lunaku lw'enkomero mulinde. Abakyala bangi twalabyeko naye ku mbaga nga ye embaga yazimala n'azita. Aka mama Sulo gendako ku mbaga ewagu nalina olweyo mukolo naga nava ku bakazi baawo sagala kunjogerako. N'otuuka ku mukolo abakazi ne beekolamu guruupu ne boogerera olugoye lwozze nalwo. Abaffe omunaku mu nsi taabeeremu olw'okuba abakazi baawo batabuliiki. Gwe ng'olowooza bigenda kukomaawo. Bamalayika baawandiika ne balikodinga ebigambo bye wayogera ku gundi. Omuddu bangi tubawuliddeko nga n'emizikiti abamu baagimala nti omuzikiti gwawo nagutta siri ku ŋŋambo. Muddu n'akufuukira olumbe n'ayogera ku ggwe n'obanga eyabba n'owasonyiwa. Yalooza bikomyawo. Yagala olulimi lwe mulaba luno luwaggali lwa geeti bbiri zonna geeti nga za byuma gemannyo g'owasinago waggulu. Ne baggaliramu ekintu munda ekisinga okuba nga kigonvu lwe lulimi. Yagala buli geeti ezo lwe ziggulawo ne lufuluma ziruleka ne lwogera byagala naye byonna nga bwe byogerwa birikodingibwa. Suratu Tariqa yokuna Allah yagamba in kullu nafsun lamma alaiha hafidhu. Buli muntu atambula mu nsi twakuteekako bamalayika abalikodinga ebintu byo. Twegendereze ebintu bye mulaba tukola bye tufaanana si ffe tusoose bibeeramu. Allah subhanahu wa ta'ala avumirira obuli azaamaanya naga nti inni haramtu dhuluma ala nafsi. Nze Allah wammwe neeziyizaako obuli azaamaanya fala tudhalimu ba'duhum ba'da. Temuteekanga buli azaamaanya wakati wammwe. N'omuddu okuteeka ku munne ekigambo buli azaamaanya. Kino kuli okubuzi kutambula ku kyalo ku ntawo togutegeera naye Kisula tawasa. Naye amawulire gajja okuva mu ddwaliro awo bamukebera nga alina siriimu. Yeebuzaabuza omutambuliro obudde obutawasa. Maama Jamada n'afulumya ekigambo ekitambula ntaawo yonna. Ogenda mubuuza amasiriimu gonjogerako twali babiri mu ddwaliro naga bigambo nange mbiwulira eyo nange ntambuza bye nawulira. Allah abalinze kula ku lw'enkomerero mugenda kuwa obujulizi. Gwe tokimanyi nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi agamba nti ijtanibu sab'ul mubiqat. Mbeewaza abasiraamu mwewala amazambi gali 7. Almubiqa almuhlika agaali gakola ajja kuba azikiridde. Allah ajja kumwokya bw'anaaba teyeenenyeza nnyo wa Allah. Mwajjiramu ensonga egamba yagamba nti waman qadhafa almuhsanatu alghafilat. N'oyo yenna ali kasuka ekigambo n'akifulumya n'atemerera mukyala gundi omufumbo
ashirinde wa Allah. Kigambo kifuluma nga byakusaaga naye nga kyogerwa ku mukazi mufumbo. Obadde ku dduuka woolina olaba omukyala n'ogamba munno ne bannayi gundi yawasa omukazi mwonoonefu essaawa 4 laba obwenzi gy'ava. Ekigambo ekyo nkitambula ng'ebyokusaaga nkituuka mu matu ga bbaawe. Ne bamaliriza n'okwawukana baawukanye kuwaleeta ekigambo ekyo yaga nti wakadhafa almuhsanatu alghafila. Kigambo kyewafulumya n'okyogera ku maama gundi kirinde wa Allah. Nagamba ezambi ery'okumalamu obushiriku, mwalimu sihiru okwerogoza eddogo, mwalimu okwawukana mutalo lw'eddiini n'ebirala. Naye olaba bwaleese olulimi olwo olutambulira ku bantu n'akikulaga n'atugana okuvuma. Muntu okusimattuka ebigambo ovume oga nja kuvuma ngenda mpola. Era nga ku kyalo bamanyi nti bannaye mulinde maama Saala ku wiikendi nga waali yasobola otuvumira jamaada obulungi. N'atugana okuvuma Allah. Allah n'atugana okujeregerera. Omuntu ayinza okujerega n'akujja ku bbera otamuza ebigere. Tubine Kampala awo ye muvumi muwemuzi. Mukadde omu yali afa mu kitabo ekimu n'alaamira mutabani we omulalu ng'abaana be bonna baafa lwakubeera ate mulalu oyo. Taga mwana wange mu nsi oli bw'omu, nze nnyoko akuzaala. Naye abantu ebigambo byogenda obavuma n'oba obulalu si basiimu. Hamdani va ku bantu. Mama Hamdani n'afa. Naye mulumba omulalu yawa speech ne yeewuunyisa. Naye omuwandiisi w'ekitabo agamba olaba maama w'omulalu yabuulirira omulalu n'akendeeza okuvuma. Gwani atakyusa. Toli mulalu, toli muguwa ddalu. Naye abantu bonna ku kyalo beekokkola ggwe. Teri kipya kimugenda kukola nga kitandise kati. Ebintu byonna byakolwa dda. Fattaqu rabbakum, mutye Allah wammwe. Wa ati'uuhu, mugondere. Huwa alladhi huwa ahaqqu an ta'buduhu. Oye mutuufu w'okuwa obudde n'okusinza. أقول ما تسمعون أستغفره وأستغفر الله هو الغفور الرحيم وهو البر والمجيد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تلك آية زربري آية سوق الله غامبا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بنموي ما بيغابالينغا مموي baali tebamanyi nti okubali bagyekuli. wakadhabu biayatina, bwe basomerwanga aya za Allah nga balibanga ebyokusaaga ebiri awo byakulimbisa bwake lunaku mu nnaku ng'omuntu ali mu ntaana. Waliwo ka statement akamu akaafuluma kyansembi nti omusajja yafa si musiraamu. Yabuuzibwa katolubwama naye singa enkya ogende wa Katonda n'akubuuza ku banaku abali mu nsi be mutayamba ogenda mugamba ki? Ngenda mwanukula mugambe nti gwe baakulema no basindika mu nsi lwaki obeera nabo mu ggulu. Komitata amubuuza nti okakasa kyona nja mumubuuza lwaki gwe baakulema kati basindikirize n'abasobola. Kati olw'okuba nti yali wa komedi ng'alimu omuzannyo Allah subhanahu wa ta'ala tebamusaagirako era tomukolera nk'omuzannyo gwo, saagira ku birala. Olwaliwo we twogerera yasinkana yamutonda
nenga ate tusobola kibuuza kuba n'omukisa ogutaguyina. Lwaki? Anti al-kuffar la tufattahu lakum abwabu sama. Bapita siba kugulira wantu awo. Ate omulezi waffe ali mu ggulu. Talina mukisa ogwo. Okumanya Allah yateekawo kiremesa atagabira nti hatta lilghaya yalijul jamal fi samil khiyat. Omumummwe bwe munaba mwagala nzigulira atali musiraamu okuyingira awo, omumummwe ajja kumala kuleeta eŋŋamiya omutwe gwayo aguyise mu katuli k'empiso. Allah yali akuwa kiremesa. Ne bw'oleeta omwana nga bamuzadde eggulo, akagalo ke akannaswi tekasobola kuyita mu kayiso mu katuli ka mpiso. Ebbebi omuto yazaliddwa eggulo, kati ate Allah akutumye eŋŋamiya mutwe gwayo. Era nti okujjako mumwe bwe ndifunayo omuntu n'aleeta eŋŋamiya omutwe gwayo n'agumpisiza mu katuli ako nja kubaggulira. Yali ayogera kiremesa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala alabula embeera enneeyisa gye muwangaaliramu. Leka bino bimulamu mulimu bino abantu bye beekola bizzenga bikolebwa ebbanga lyonna, naye ng'omulezi waffe si musanyufu nabyo. Mukyuse empanga mu basiraamu, mweyigiriza empisa mu bimu ku bintu Allah byagenda okusinga okuwerako abantu ejjana mpisa. Era myagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti aktharu ma yudkhiru nnasa aljannata taqwa Allah wa husnul khuluq. Ebintu ebibiri ebigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana nga bayingira mu bungi, kutya Allah mu bwomu bwe. Ekyokubiri kuba na mpisa. Gwoza singa abantu bakudduka balina empisa, ffe tulina abo wali mu umma omwo tetwagala kwogera mannya gaabwe. Naye nga ne bw'olaba ssimu ye ng'akubiipinze tewaana mumukwata. Muvumi kakanyoono ye yeemanyi ng'omumanyi mu nsi yonna bw'ati omu. Talina lulimi lusobola kuzimba banne kuleka okubakkakanya n'okubavuma. Abantu nga bakutyako olulimi lwo. Allah yatenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naga nti wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammad gwosinga empisa okubeeza ekika ekyowaggulu. Yali hambo, yali polite, yahandolinga ensonga in a manner way, agumiikiriza, asonyiwa. Nimwe abatasobola kugumiikiriza na kwerekeza na bigambo mwabaaki. Ozeewako osiŋŋaanya owa boda yakavaawo tomumanyi. Tonnaba na kubuuza ani abaddewo. N'ovuma omukazi obwamalaaya ng'ali mu baana. Naga ggwe obwamalaaya oyo abadde ani? Ali mu baana be baana ba senior 4. Singa okirinze ne kiyita wiiki nnamba tewanditegedde abaddewo. Genda mulangira obwamalaaya mu baana bagamba nti kojja ate ze tubuuzaako. Ewulira ng'oswadde. Olangira omukyalo obwamalaaya kuwa boda yakavaawo naye ng'ayozezza engoye z'emirundi asangamu obupiira nga busumulule. Onyweramu mazzi bwe toyenda toli malaaya. Olina omwana ewaka gw'olaba naye omwana alina ebiviiri by'Abachina n'amaaso. Nogamba sula tebammanyiira nze ndi wa mmamba kati ngenze mukono okufuna jjambiya n'effumu. Kana akachina kazze katya maka gange. Toyina bwongo. Gwe tokimanyiiko nti sallallahu alayhi wa sallam mu basahabi be yafunamu omweru omu omuwarabu eyazaala kaddugala nga mmwe. Ne babawaala amatu bonna
ne baga kijja kitono omwana yamugyewa ne bawawaala namuyita soba namuga jangu wano nago oyina wonna woomanya omulunzi w'ente waali daga ne waka tuyina ente daga ente ozimanyi bulungi nti ye wali olabyeko ente enzirugavu ng'erina akabala nga keeru daga yinyinziraba bulijjo daga olowooza akabala ako kavaawa daga simanyi tetombuuza simanyi namugamba eryo ebbala lyolaba ku nsolo wasobola okubaayo jjajja w'ensolo eyo emyaka nkaaga emabega obaana nga yalina akabala ng'ensolo eno bwezaaliddwa akabala ka jjajja kajjidde ku mwana ono ekyo mu luzungu waliwo kye bayita recessive gene okubanga emyaka 8 emabega mwalina jjajja wammwe nga mukoleya naye temwamulaba mu lutalo lwa Bote 1 maama we yeebaka jjajja we yeebaka n'omukoleya laba gyafumbirwa emukono omukoleya yafa musaayi ogwo ne bajja nga bazaala abaddugavu naye nga waaliyo omusaayi gw'omukoleya laba mu bazzukulu emyaka 6 ku gw'obu Museveni ne mujja muzaala akazzukulu akakoleya n'ogamba Sula neemanyi wano waliwo abakoleya abakola oluguudo saagala kumbuzaabuza bw'aba maama ajala agambe nti akakoleya kawa erinnya ly'ekika kagambe oli wammamba tokatta okuba n'empisa n'obugumiikiriza muleme kulowooza nti bye mulaba wano ebiguddewo bitandise kati ensi tayinaamu kipya kijjamu wabula buli ekijja kyeyongera sipiidi n'amaanyi naye kiba gyekiri muti Allah wammwe naye n'ogenda ku ssomero mukazi wo tamanyi nojja abaana wano n'obajja wano n'ojja wano abaana 8 n'ofubutuka yo Kampala ogenze kkebeza omu ku omu wagenza okuyita emyezi 3 bakuwaddaaliza ati Sula bonna nga babo maama Saala ono bw'anaabitegera ku ssomero nti wano n'abaana ogenda ku DNA agenda kuddamu kwesiga era bwe wajjaeyo nga bonna babo wamunyumiriza era enkya singa afuna chance wafuna miliyoni 6 omukono gumu omuwona anti omaze omulaga nti malaaya gwe wandibadde ojja n'obuuza nti maama Saala ono omwana nga yayiruse nnyo n'akunnyonnyola nti obweru bubangawo musayigwe waffe bwe gutyo kireke ebayita empisa n'obwegendereza lwaki anti ebyo bye muwulira simu omusoso biraba n'Obote 1 bajjajja bammwe baafunanga abaana abatali baabwe naye bakolanga mmwe baali basiru ojja kugenda okebeza abaana oleeta ebizibu bingi bugumiikiriza bwe bubula funa ebizibu bingi ate olumu kwe kudda nga zinyumya bintu by'emabega muyige butya bawangaala n'abantu mube n'empisa omuntu okwambala obubi abatalina mpisa okwambala ekipale ekiraga amagulu wiikendi ogenda ku mazzi mukazi wajjayo kammini mu baana baawumudde ogenda ku mazzi toyina mpisa okulyaguzibwa okusussa butaba na mpisa abaana bagenda kuwummula bakomyewo obadde okuba obuugi ebikopo 8 omuntu ogu toddamu bunywa bw'olabanga omukazi bw'akuwa ekikopo ekimu tekikumala fuluma mpolampola ng'atakkuse gende wannyoko ge maama wazaala omunywi nze kunywa buugi era ogenda nabwo wannyoko akufumbira obuugi onywera eyo va mu baana
kubanga bona abunywera wano flaska nekala bona afuluma okugenda emukono mutabani we wappifa agenda kukwata flaska nze dadi atandika obbazannyiramu azannya gwe gwoswala ezo mpisa nga mwagala okuba n'empisa mwegendeze ebigambo ebiyita mu baana bigambo ki byoyogera mu baana kale tetuganyika wali oli muwemuzi kubanga oli saalongo wazaala abalongo bigambo byonna biretanga bw'oyagala naye mu baana bo bigambo ki byofulumya ezo mpisa eyo message egende n'abayimbi abali mu ggwanga si baana bato mulimu abazadde abalina abaana naye ogenda kufulumya oluyimba singa baluteekako ewaka ku TV abaana bano abawummuze bagenda kuwulira batya kojja waabwe omuyimbi nojja ku mbaga oyina nnyoko oze ne mukazi wo oze ne nazaalawo abantu abo bonna abasatu bantu ba nsonyi maama wo nazaalawo naye aba maama wo ne mukazi wo mubadde mwakatuuka ku mbaga bwevi muyimbi ne bamuyireeta alimbe n'abuuza nti mu mpale yo mulimu ki kyayo babuugi akibuuza nnyoko maama ono omusuubira kukola ki maama atambuza amaaso atunulira mutabani we nazaala akutunuulira muyimbi amubuuza mu mpale yo mulimu ki kyayo babuugi maama akuddemu ki mube n'empisa n'ebigambo bye mukozesa muleme kulowooza nti omulembe guno mmwe bageze nnyo nahanu mustakhlifin fe tusikira baaliwo toyina kyobasinga wadde neki byonna byolaba weekonga byokola baabikola dda bwe ziba ssente baayina ssente bwe buba bukulembeze baayina obukulembeze bwe buba buyinza baayina obuyinza ate bwe gaba maanyi ga mubiri baayina amaanyi kubanga Allah ayina abantu baatunyumiza abantu ba Hudu baali bamaanyi mu ndabika nga bisajja ddala kati byonna bye mulaba bitambula bino muli ku mivumba mukomewo ku Allah subhanahu wa ta'ala mube n'empisa mu covid awo mwasiiwuuka empisa mu byokulya ne tusirika nti osanga mbeera tubaleke naye nga Allah abawa emisango muddu n'ova mu nnyumba yo n'ogenda ewa munno kubanga covid muwali mumanye embeera eyaliwo n'ozunga n'olemera mu nnyumba ya munno okumala essaawa ezi naye ng'olinze bajjule emmere ega covid sizungazunga nze kutuula wano genda otule ewuwo ne bajjula obuugi n'obumira ne baleeta emmere n'ogirya n'olinda ekyeggulo nogamanyi covid sizunga lwaki tozungira mu nnyumba yo negwe buli kumakya kwambala sando ogenda wa saidi otuule kubanga tajja kunywa buugi ng'oli awo naye n'oteebuuza mu covid ono obuugi naye abusonda nywedde ekikopo nkibbye bubbi so tahrim Allah nga abaziyiza kgenda mu maka g'abantu kulya mmere nga tebakuyise era temuddangamu okgenda mu maka g'abantu kulyayo emmere nga tebakuyise baneekayidde kewaleese oba maama wo kaakufumbidde mulina enjogera ey'okujoogajoga mwagiyisizza genda bibuze mu woteeri ezo mpisa ab'ebitibwa omulembe guno abantu benze mwe nga mulowooza obwamalayo obukolebwa mmwe bamasita genda osome omwana wa sahibu juraiju genda osome omukyalo oyo sahibu juraiju mbaka yatugamba nti abantu abayogerako nga bakazaalibwa ensi bukyanga ebaawo alladhin aba bayogera nga bakyali fil mahadi mu kibaya nga bakagwa bali bameka yagamba Isa ibn Maryam Isa mutabani wani nagamba sahibu juraiju ne sahibu juraiju
leka nkunyumize kwoyo owulire sahibu juraiju oyo ayogerwako omwana oyo yazaalibwa mu interview era yali yabizibuzibu ne waaliwo omukyala malaya nga yeetunda ebyo mbaka byakunyumiza si bya mulembe gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bintu byemabega ng'omukyala mulungi naye nga ajja ku kaalo mwenna ne mukola kye mwaganagala kaala akalala wandirowooza nti okwetunda ku makubo byazza eggulo muli mivumba mu muzannyira omuvubuka yali asinza Allah kubaita sahibu jojo abuuza mukazi gwogamba nakwenzeko ne nkuzaalamu omwana oli malaaya nkubuuza ogusembayo gwe njagala osirike katubuuza mwana gwani kitaawo gwabuuza omwana bamuzadde eggulo ng'abantu bonna beesomye omuvubuka ono bagenda kumutta gwe bayita Juraiju kubanga malaaya abagambye nze neetunda omwana namuzadde mwoyo omutabula omusiraamu wammwe omusiraamu akwata ku mwana agamba Allah nsaba kunnunula kuntaasa mwana gwani taatawo namugamba nti abi rai taata wange mulunzi siggwe wandirowooza nti bamalaye batandise eggulu okwetunda ova e Kampala n'osiŋŋana abantu ku makubo ng'oyinza okugamba balina bye batunda naye nga bamalaaya nene emikono byajja dda kati obwamalaaya si bupya gwe nga bw'olowooza la taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabil Allah baga temusemberera bwamalaaya kkubo bbi kyaliwo emabega naga nti fannadarat okutunuulira nnyo abakyala kika kya bwamalaaya fakalamun okwogeraganya nnyo n'abakyala kika kya bwamalaaya fariqa famaw'idun fabtisamun bwali bwenzi olwo abeewaza ekyaliwo si kipya tubadde ku mutwe ogugamba nti abantu beekoze ebintu bingi omulembe guno bo nga balowooza bagezi babitandise ebintu byatandika dda ab'ebitibwa mudde ku Allah wammwe teri kipya bw'oba oyagala gwaba byakuwakisa muyembe bakuteeko ffene waggulu muyembe gubale koona ne doodo ebyo gwe biwulabanga ebipya si bipya متي الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر